njagala kubuuza kibuuzo abantu abo abalina ebyo ebyalo ebiwanvu bwe banaaba batukula kubanga ese okunaaba kwakwekusokola nani yagamba nti kuba kwakwekusokola oyagala kuŋŋamba mbu okutu oyitako kuyite owekuuta bweti buuza abasawo namna tebajjoza nga woosuubira kati gwe olwokuba osobola noga nti abantu balina kwesokola okimanyi osobola okulwala Esther weebereremu kati nawe oyagala kuba namuna kati tugende empola namuna bamuna sokola nnyo kale kaluma olugendo ojja mu system sebo namuna olaba kutukulu bagamba kwesokola uliriza olaba kutukuno kuona abanugira oti olwo namuna kubanga okutu ne bwokuleka naye kati gwe yaba kuŋŋamba mu namuna omuyitako ng'ayita ku kutu bwoti namuna namuna n'okolera abantu omuyitako nga kutu era olina omulabirira olina okusooka n'otunayo bwoti ate nolaba sayidi eno eryena awebale nnyo sayidi eri eryetya tegedde onaaba namuna tuvula toziina enjala kati kikyengezaako anti nedda mara sina njala nze njala nali nzikuza naye nga sizina so Shadraka waliwo omwana bamuyita Miki seems too funny nze natuyisaamu eggaali awo ate atya tomuwulidde muwulira by the way mufollowinga obeera mu class ze nako kati hello waisebo sebo neyanza mukama wange jasobedde onkubira nga ndi wano mbadde wano ku interview kati yesebo webaliridde atoyalabira awo nga nze ngenda kujja kale sebo yes obadde ngamba I'm sorry my people yayisamu ababeera mu lessons awo omukyala tumuwa ssente soka weekolerere naye ensonga ya Miki abamu bamugetinga wrong ebintu byayogerako ebimu bituufu nti Miki ebiseera ebisinga ayogera ku kintu agenda n'akugamba omukazi bw'aba tagattaku naye nga tonaba complaininga ng'okiwulidde nti omukazi tangattako soka onoonyeze tagattako lwaki osobera n'omukazi nga tayagala kukola okitegeera nga nakyo tayagala kukola ne wabaawo omukazi nga waliwo ebimusibye naye ng'ayagala okukola ki okola oluusi kati kino kisinziira ku ggwe awulidde statement eyo n'olowooza emabega n'ogamba nti owange takola tangattako kubanga omukazi asobola okuba nga tagattako nga takola wadde nga n'omuntu atakola asobola okugattako okitegeera so kati omanyi kweno social media buli omwaka gatto gwe katuuka ya complaininga kati abamu bamugetinga wrong n'ebintu byayogera ebimu bituufu okitegeera mu ngeri yaabyo n'ebirala nti agenda n'ayogera ku bakazi waliwo abakazi batera okwogerako nga kituufu nti esi bwe mba ndina essimu yo wano nga ndi bbaawo kekintu ekyo wakiwulira ng'akyogera erimu password which is okay neyange erimu password ojje weegende nnyo nga bw'akyogera bayirawo ekyo kintu abantu bakibuusa amaaso onyakuleko omukazi w'essimu omugambe teekamu password anti kati tuli mukazi wange kati gwe ogijjamu bwotyo then gweoba ku layini yes kati ekyo kirala naye yakugamba singa omukazi omujja obadde okimanyi waliwo omukazi gwoyinza oba girlfriend oba mukazi wo oba ki n'omuggyako essimu nemwegoba nga tonnaba nakugwa ddalu nemwegoba nemwetooloola anti kati awo kye nagamba njagala bino ebintu bigenda empola nti ebiseera ebimu abasa kati ekyo kyombuuza kyefaananyiriza ng'omusajja bwe mba nnyinze n'onsanga ng'oli mukazi wange fe abasajja tukitwala nnyo nti soke olw'okuba mmwe temulina bo abasajja bwe balowooza mu mukazi talina kukola ki kwenda ne twerabira nti ekintu the way I feel nga ntegedde nti baakulidde
n'obuwoomi nenkubamu n'obufaani yes obufaananyi obwo bwenkuba nga bamwanisa amagulu bannange ekyogira nako bannange akafaananyi kati n'omukazi bw'akikuba then kati nga bw'oyagala okukebera essimu ya munno naye gwe lwaki eyiyo oyagala ogireka balazi waati kubanga ebintu by'obulumi biri equal the way you feel nga nkukiitinze is the same way your wife feels ng'omukiitinze oba nga akukiitinze so okitegeera kati ebintu bino byagenda mpola lwakuba nti buli omu ayina entegeera ye bw'oba oyagala okukebera essimu ya mukyalawo wadde taata oli sseddumi ng'ate eyiyo toyagala agikebere then awo bakazi batini abakikkiriza era abakazi abakkiriza ekyo ekintu be bano nti najja kufumba ne kati nze kati omuvubuka nganzi tosobola kunnima nti essimu yange ejjabeerawo nga ntambula yonna gye ntambudde omukazi aleme gaana kwagala lisi kumanya kikiri mu ssimu yo era aba ayagala akole akimanyi then bw'ogaana omuntu yenna bw'ogaana okukebera essimu yo then you hiding something ayi mweri kati zebanze omutali password tinduza kati mulooza ndi fala yiyo temuli password anti kati esi tukumanyi wano tukumanyi ku social media wano tetumanyi bw'ova wano ogenda mu bufumbo tamanyira omuntu gw'oyagala omumisintingani tomanyira kati toddamu kutumanyira mbumo temuli password toleeta biboozi ebyo nga tukwaliriza ku Talk with Essie. So please subscribe to this channel, liking, commenting, sharing. Yes, tuline Shadrack onako olwaleero tuba tususe kuyitaawo. So naye nga twagala obbajjukiza nti Essie Home Solutions, Essie Home Solutions feba kafulu when it comes to cleaning and beautifying homes. Gwena tukola post construction cleaning, move in, move out cleaning, toza carpets, toza entebe, toza ebintu ebyo byonna ate tukola ne fumigation. Tobeera tuyinga festive zone na bikulu. Ashobora n'ebikulu. Omanyi ekikulu? Ate n'ekikulu tekyejjaayo ng'ovaayo. Wabula omala tutuuka mu mantu nga we tuli wano ne kijja nga kisooba ekikulu. Ebiyenje. Balayisaga biyenje. Taga biyenje. Ate ebiyenje bisinga ttambula kiro. Ng'omwebaka biryoka bivaayo. Ate kati olaba tulina kemike ennungi. Otuyita bulungi ne tukola ki? Mwe mujja ne mufuuyira. Okay, mumuleka buli kimu kiwedde. Nga mumaze obbifta. Because ebiku ebyo ebintu ebyo ebiku biyenje buli otufuuwa eddagala ebyo bizaala. Kitegeera. So kati tuba tulina okukomawo omulundi ogw'okumeka. Ogwokubiri. Tukole ki? Mucekinge mulabe. Bibeere wantu wanje biyenje bibeera wansi w'entebe, mu ntebe, mu bitanda, mu ngoye, mu keesi, bannange ekiku. So ekiku si kirungi nnyo. Tobeera na kapeti ng'ewunya. Aba mulina abaana bayiwamu amata, you know? Walandako abantu nga bawunya. N'amata, especially amata. So Essie Home Solutions wetuli, ate tulina ne products eziyonja. So kati ate obuloolo bumanyi Esther. Obuloolo buluma. Obuloolo buluma. Olaba obuloolo obwo okumanya buzibu. Akaloolo ne bw'oba oyagala nnyo okwegatta kankyetire mu ngeri eyo. Nga wooli waliwo akaloolo tosobola. Oddukako nziruke n'odduka emisinde akaloolo kaluma. Tulaba nti ekikoso kyekunyula nga bw'okwasaganya naye akaloolo bwe kakugwako kakuyingira mu matu ne akaloolo kagenda mu buli awalika akantu ake oba tukayite kaki. Kati nga wano kutu buli wamu kagendawo akaloolo. So ebyo byonna temubimanyi. Ebyo byonna tujja ne tufuuyira. Nebambi katulina ne products ezirongoosa. Toilet cleaner, katulaba eno. Ekikwatagana ne leather, ekikwatagana ensawo yange. Abula kakadde kafaanana bubi. Mazima. But with this, mitwalo 5 gyokka nga nkakuleetera wooli. Kaba kamutuukako. Naye nsasula delivery. Ebintu ebyo. Naye mwandisozi ya delivery babeekwasaganyiza. Bajja kikwasaganya. Oba oyagala delivery okojja kola 6. Kisinziira waali ezo baali kumpi nga 5. Ate mumpagire because bakuwagire by the way. Mutampagira ngenda kufumbirwa.
ate naafumbira omusajja tajja kunzikiriza naye ng'atera n'okufumbirwa kikakatako anti omusajja gwe naafumbirwa ajja kuŋŋaana okuddamu okuweereza kyogamba bwe banaakuwagira togenda fuwa anti kati toyogera bintu bigenda kugaana kuwagira wamma tusaba batuwagire ono muveeko toteekawo conditions tusaba kuwagira kiri kimu kiri gamba mpuliriza bulungi nga bannange mumpagire lekeraawo osabiriza abasajja nkoyo osabiriza sente baagala ozindakiza banaakuwagira kuwagire bakuwagire ng'ate bw'owagira omwana omuwala oba omuwonyeza ebintu bingi oba oyambye bayirayo buli awagira yenna omuwala oba omuyambye okugenda mu bintu bingi so bakuyambe no wamma keetaano kati delivery it depends where you are okitegeera naye nga osobola building company bo bazimba kasoba n'ettaka ngenda zimba era njagala muwa mulimu osobola ng'olina $2 million n'ettaka otandika okuzimba n'osobola bw'ofunayo ataano nga ye bw'azimba saakitegeera bwe mba ne miliyoni zange 3 ku 4 ng'omuwa nga musooka muzimbako we mutuuka mbadde manyi asigala azimba nga bwe mumuwa omwogera wogera kuba yenze mbadde manyi mwogera kalatenga kijja kukola kasi ogamba SB password enamba ze ziri awo nga mugenda then omusajja asinga okukola delivery mu Uganda bajja kundaani musajja muwanvu ayambadde nga munnamawulire era aninga munnamawulire era ali munnamawulire mu ngeri emu oba endala kati abamu bagenda tunula wano tewali kiriwo omulasa gwo nguyina kati uno tezagonyenyemu kweguli yayamu ndino olulenzi lwa ddala oneetegereza ondabye ye muntu wenyumirize mu kyoli okitegeera ndi musajja wa bodaboda era omuntu yenna ayagala okuntumantuma siri mbega ng'abamu we mumpita jasi njagala kuba wanjawulo bamaze okuneetegereza webaza omukyala afaako special thanks to you bule bamwita Brenda bambi Brenda webale nnyo kulabirira Shadrack muganda wange obubaka obwo infact akojjaka nakamutemeramu omaze omwebaza omwogeddeko nempulira mumisinze kati ogenda kukyuka ntotogedde banga ababoda umbeera awo saa 6 ffe tuli bakozi bakyawaffe tubalina tusaawa yonna kyekyatuwasiza oyo abadde si mukozi tosobola va waka olw'okuba nti oyagala sumpi ogende ewaka because of sumpi ng'ate akawungeeza ogenda kuddayo. Yes, my phone numbers nina MTN eri ku WhatsApp 0777129 then Airtel 07546658894. Basebo ne banyabo toyina kintu kyoyinza kuntuma ne kitatuuka. Ekyo trust me era bobo oyina obwera aye kati tugenda tukigeza ate bakyatulabira ali ku boda twatanise ne movers. By the way sasa na tukusengula okitegedde tukutwalira ebintu ne tubipanga bulungi nnyo gojja kiwedde solutions tukole ekyo. Ekigeza asobola okujja n'enkugamba enju gye ŋŋendamu yiino ebintu webiva bibi njagala ebintu byange obitwale obitegeke. Anga tulina obuzibu n'abantu bano abalongose abasomba ebintu omanyi abantu abasombanga ebintu kibala tugezaako okulaba nga abantu naye tubatirawo services ennungi. Abantu edda basombanga ebintu ebyo kati mu kusomba ebintu babitwala ebikopo ne bigweri TV ne zigweri buli kimu ne kigweri buli kimu ne kikola ki kati ffe tulina ba professionals bajja bulungi amagilasi ne tumanya we tugateeka TV yo ne tumanya tuziteeka tuzipanga bulungi ku motoka ne tumanya tubitwala ate ne gye tubitwala ne tubipanga okitegedde. So ate nga twalongoosezaayo kagamba ne weeyagala n'ofuna emirembe mu sintizo. So tulina Shadrack naye nga we balekolera bantu nkolera bantu bwe kiri kati awo wetuli tukyali byakugira mbu ate ekibi mu kitwale enganga nti kibi kyogere nti kino kiki
kibi. Abakyala mutuguddeko nnyo olutalo. Si lutalo. Ati kati obuzibu bwe mulina kankubuuleko ekintu. Era bba ab'enjala. And by the way enjala ezo muzirikire ba celebrities. Njagala okuŋŋambe nti njagala bwe ngendo kikubuuza okinziremu. Era bw'otakinziramu bulungi. Ng'ova ku show. Nva ku show nga nkisitukako oba okukuvumamu. Kyonna ky'oyagala. Okitegedde. Essa njagala ombuulire. Enjala si omanyi enjala ze njogerako zino empanvu. Abakazi mulina ekizibu kimu era leero bayirawe kambabuulire. Abakazi abamu bino twogera abakazi abamu saagala abamu bakazi balowooze bonna nti ndi mbavuma wabula njogera ku abo abamu twogera ku bakyala abakuza ebyala bano bwe biti nga biwanvu bwe biti ebyala sinabakuza abateekako ebyala ebiwanvu omanyi kano akalenzi bye katera otuteekako nyinza obutakameeneemi nga nojja kukategeera keefuula akakyala kali ku lwesalaamu eyo kali makindye ku lwesalaamu awo okategedde kapayasi okategedde kapayasi kati ebyo ebyala nkekamanyi ebyala ebyo ebyo ebyala si buli omuntu olina okubiteekako ye abaffe ababiteekako ng'oggyeko ba celebrities ndowooza kuba bo babikyusa buli kaseera niwe obadde okimanyi waliwo abantu abateekako ebyala ebyo nga tabijjaako wiiki ku wiiki kati awo ekibuuzo kyange wekijjira naye alekako olugalo atekako zonna kati njagala okumanya olugalo alekako lwaki waliwo ababeera nazo teziba 10 n'alekako genza olwala nga luno n'alekako olwala njagala buuza neroba nga lumpi nga si wanvu nga ziri endala njagala kubuuza kibuuzo abantu abo abalina ebyo ebyala ebiwanvu bwe banaaba batukula kubanga esse okunaaba kwakwekusokola nani yagamba nti kuba kwakwekusokola oyagala kuŋŋamba mbu okutu oyitako kuyite owekuuta bweti buuza abasawo namna tebajyoza nga woosuubira kati gwe olwokuba osobola okulira nti abantu balina kwesokola okimanyi osobola okulwala Esther weebereremu kati nawe oyagala kuba namuna kati tugende empola namuna bamuna sokola nnyo kale kaluma olwogenda ojja mu system sebo namuna olaba kutukulu bagamba kwesokola uliriza olaba kutukuno kuona abanugira oti olwo namuna kubanga okutu ne bw'okuleka naye kati gwe yaba kuŋŋamba namuna omuyitako ng'ayita kutu bw'oti namuna namuna n'okolera abantu omuyitako nga kutu era olina omulabirira olina okusooka n'otunayo bw'oti ate namuna n'olaba sayidi eno eri ena amwebale nnyo sayidi eri eryeta tegedde onaaba namuna tuvula toziyina enjala kati kyo kyengezaako anti neddala mara kisina njala nze enjala nali nzikuza naye nga sizikola anyway kale naye nze enjala nongoosa kati wemba ngenda okukola cleaning services zintawaanya oba okitegeera sisobola kulongoosa bulungi nga nina enjala ezo naye simanyi kubala I'm not saying bo tebasobola nze simanyi ate ekisinga okunuma abantu abalekako ebyo ebyala abasinga baana banyirira banyirira naye singa omanyi kye bayitamu abawala abamu ate bannanga abakyala era abakyala mukole omukyala yenna ogenda kuba valuable ng'okola naye mu buwala mmwe simanyi obukyalakyala olw'okuba olina omunsuti akabina kakutumbuse n'osiba empale wano namuna n'azimba bw'ati ne banaaba mulina ebintu byemukola mulina empale zemwambala bwe muti n'ogisika n'olyoka otambula Kampala yonna olonkinga namuna nga waazimbye abawala abo bateekako ebyo ebyala balina engeri gye bapretendinga mbusimanya ki mukwate mukwate hello wanji nyabo kale nyabo gye baliko nyabo yes naye nga tubaagala nnyo abatulaba wano ku S Media anti zawe abeera busy mwendi nyabo abeera busy so subscribe to this channel liking comment naye nga njagala bagamba product kati oliridda when it comes to leather cleaning
oketaaga tulana ntebe ezo zikutamyo kitegedde ekintu ekyo oli ku nesi nakutegeera ge mazima ene ya wano ku Parliament Avenue naye ndowooza tonnakolako nange program mukwano ezange ze naleeta awo nazijjawo so kati olayika okubidde naleetawo yesi engoye ndowooza wayiseewo weeks nga 2 naye nazijjawo ezange so olabika okebedde mu namba nga mulimu eyange kuba ngitegedde eri opposite ne Cafe Javas not so naleetawo naye si yenze sirinayo programu awo ye mukwano kati okubidde kuba nange nalimu linnya ge nateekayo kale bambadde nawa bannange kugamba nti abaana b'enjala abo abakuza enjala bannaye kati kambeere open wandi wagaye tukolera bantu bannange abamu temutukula muwunya bubi mugenda n'olowooza nti olyoke naye ogenda n'akuyitako n'olyoka ofuna alufu nkubuulira bawunya bubi nze mbadde mewayo omufunyeeko nakuwunyira bubi nze omuntu yali ampunyiddeko obubi ebyo byadda ate nze bwempunyira obuli by the way straight nkugamba yamugamba nti owunya owunya bubi kale sikozesa kuwunya nkozesa sound you sound bad nkugamba omuntu mugambenga nti owunya omuntu bw'omubeerangako obanga muli mu relationship kati kankubulye esi ngenda kuwa ebintu nga 4 oba 3 esa bw'obeeranga n'omusajja n'akudongoda n'otabulira nti akudongodde mugambe nti ekyamazima you know what Kasiri ebinkoledde simumanyi naye jasiri erize Kasiri ekyamazima ne Kasiri bw'abeeranga n'omukazi omukazi mugambe nti ekyamazima bangamba nti musajja w'omugamba ekintu kyo nga kiyuga omugaa kibadde kiyuga kubanga ebyo ebintu kyevulaba abantu mubeera mu complaining buli kaseera mukazi abantu mubeere nga straight gye bali ate omuntu era bwakuwumya mbaddeko wano wanenzijukiramu bakigamba nze badde ngezaako kujjukira ojja kwekuba jje yagamba nti bakigamba bamugamba batya no ngamba nanti kyegamba nti omuntu akugamba ekyo ate mwe munyiiga bunyiizi abantu banyiiga naye omuntu mugambe you know what ekyamazima omuntu waba mugazi mugambe oli mugazi yes kubanga bangi babeebakako ng'oli mugazi tomiimamu yadde okitegeera oli naagenda n'akugeya bugeya omuntu mugambe nti n'atadda naye omanyi namu n'omugazi namu n'omugazi muzibu namu n'omugazi nansaasira abakyabirigana n'ogwa Mungu n'akusula ku namu n'omugazi ofa lwaki owulira nga tojjayo era ye namu n'omugazi Mungu bakifiiriza zi-knockout zino omukuba zinnamigadde ezo naye omugambo byakawo ofiira mu miguwa omufiira mu miguwa era oyo namu n'omugazi yeetaaga bano abakozesa obuweko obwo so baba buyita batya mubuyita butya simanyi pulutu sima pulutu kikumi oshegera omuntu ng'oyo mugambe ate abakyala mukole research kubanga ne bw'oba oli mulungi otya banne nkubuli ne bw'oba oli mulungi otya ng'olimu nga namunawa kuba ogazi ng'alinga kati waliwo namuna gw'otuukako n'oyagala ofune support y'ekigere naye nga tolina bw'ogenda kikola nga olinamu kubaziri kagende kadi weerwanako weerwanyi naye nakyo ekireetera gundi okubanga namuna olumu
abakyala bano bafuba nnyo okwefaako kungulu kubanga tukize tugaane Esther omuntu ne bwakwegomba wenna era kubanga ne bwewegomba omuntu omusajja kateze kankubulye negomba y'abasajja omusajja otunuulira omukyala n'omwegomba buwo kati obwongo bwonna buddukira ku kintu ekyo namuna leave alone mbolo nga natambudde naye aweesa ekitiibwa biki era enkomerero yabyo naani namuna naye namuna nga yakudisappointing kyovula banzi nze omuntu afiira ku mukazi bano be muyita bannakijangajja abaana abo balina embere ng'abo abaana bannakijangajja abo abaana abo betunyomba abo abaana balina embere ng'era nze kankube omuntu avuma omukazi mbu mubi abo be muyita ababi abo balalamu naye munnange bano ate abenyirizanyiriza abamu si bonna abenyirizanyiriza n'ogamba bannange omukazi ali so attractive bannange oyo nemukwatako okirina omutuukako ng'ali so disappointed ku luzungu ojja kukola ensobi ng'akudisappointinga ng'adisappointinga nnyo ogenda omutuukako nga talina kyali n'ebino ekyabyo sanga nga kirina eggere erigudde olubege kiri mu kinigina kigudde olubege ekyo bamanyi kati mwe mugenda ne mu blaming abo abakyala abo no sigamba eri ngamba yo nga yo anti lwaki abamu bayinza okulaba nga etakola ki kati ye alaba ekyokungulu n'alowooza nti kikirine muki kyova nga ogaye nti bali abeefaako ennyo atogera okulaba nga munda kirala bwe kiri kati olaba nze kankuwe waliwo omukyala wano alasobola okubeera awo ng'ali bwati naye ng'eri wansi ayonjayo nnyo nga ye so kitegeera kati abamu bo bakimulemengeremu ng'agiwa obudde ng'ate erimu ssebo ng'erimu omubisi gw'enjuki nga yaddala naye bano abenshi ova olaba osanga omusajja ng'alina omuntu gw'afiirako naye ng'amulya mu nkukutu ebyo bwe bawoza mbu mukene muliira eyo naye nga mukene oyo gw'aliira eyo boyi ng'amukolera supu okitegeera Esther ng'amukolera supu oli owa ddala so abantu muyige okugambanga abantu nti munna omuntu asobola okwetereeza mugambe nti ekyamazima ompaddeko naye towoomye ki ekikuggyako ekyo tikina kikikuggyako omuntu mugambe yesu ompadde but you are not sweet si mu bubi mugambe neyanziza siima omugambe naye ebyaddala you are not sweet era omugambe kibulamu kati omukyala gwe yimbawo buyimbi kanwaji kibulamu baby okitegeera kubanga abakyala bangi nnyo abeera ng'obadde okimanyi omukyala abeera naawe ng'olina girlfriend oba boyfriend oba omwagalwawo bwe mwesisinkana yenna naye wallahi ng'ebbanga lyonna we muli nga tolina ky'omukolera naye ng'omuwase tomukola ki nga tasiima nga simbu tasiima mbu okikola n'atasiima nga tolina ky'okola naye nga tajja kukugamba because olina kyo ate olina ekyenjawulo ekisinga kino naye ng'ate akolanga ekirala era abo abantu bangi nnyo abagumiddemu embeera agamba waayi ekiwooma naye kirina ki ssente tekiwooma naye kifaayo kati embeera abantu bangi abagitambuliramu naye bw'obeera n'omuntu okusinga okugenda okufaakuula mugambe nti omanyi kibulamu tekina kye kikuggyako omuntu mugambe tekikuba bonaogenda mu restaurant n'omugamba abantu babatereeza mugambe weezuule abantu bangi tebawooma naye nga tebamanyi ti tebawooma ate omuntu yenna atawoomwa era olina mumanya nga omwebaseeko onoomanyirawo nti onaawooma oba tawooma okitegeera bakufa abasajja be weewaga gwe nga nakkutteko biki n'otuuka okitegeera n'otuuka nga tewali elo kale sebo gye balesebo ndi kisaasi n'otuuka nga tewali mulamwa olaba Esther abantu bangi nnyo enamba ezisinga lwakuba nti kati abantu bagezezaako kusomesa ku social media ni bantu bangi nga babigula nawe Esther tusobola okubeera naawe wano naye ng'ensiko owulira biwulire nti omuntu akyalira ensiko sikikugambye ngambye for example osobola obeera wano nga bo tebabimanya
nga babimanya ne waliwo abataagala esikoyo anga fenaffe esikoya tukubye emiggo kati gwe yabakubye emiggo kati gwali okimanyi abaana b'abagagga abasinga ebyo tebabimanya era tebabimanyi tukako nga alyoke she looks good buli kimu kiryoke naye wangambye era osobola okuba nga tewagendayo eri naye ng'oli bulungi y'ensonga esandikirwako omuntu okugaziwa ya omuntu ogaziwa because nga tewakyalira nsiko osobola okugaziwa ekintu ekigaziya omuntu kisinzira omuntu gw'obeera naye ebiseera biri ngaba nga katonna wasa ofunayo ku muntu bwatyo nga n'omusanga ng'alinga bebi ate abanga bebi aba teyasiga bangi ate nga mbagamba mbagamba era n'abamu bajja laba vidiyo nkugamba kyekyamazima ate nze ekizibu kye nnina nakitegeera mangu era nsobola nandijukira bubanga buno buzipu era nsobola okuyisa omukono sooka kutesitinga sebo nina omumanya wengenda ngasoka okwatako bwoti nga bukaloola era nga bwolakaleera obuwulira nomanya nti okwatangako bwoti okwatako omwana omugamba sijja nedda ssebo waayi era obaaga waliwo agenda awo n'atabaaga kozi ng'oyakukola revenge kubanga osobola okukola revenge omuntu n'omala okukola buli kimu kyokola n'okireka naye omuntu w'omala mugambe in humble way sooka n'okwata zipu ate ekinkoledde bulungi kikiri omukono tewaliwo gutayita okitegeera bwotyo n'owulira okitegeera n'owulira n'omanya nti ono nno baaba ajja kuliika ontajja kuliika era ojja weegendereze oya ate awo oyinza okireka jjukira omuntu yenna gw'obadde oba oyungidde ebbanga nti oba mwezi oba ki kati ng'oyagala mmanya naye era owulira n'omanya nti kati nze ekyenjawulo kye nalina nga nkugamba osobola kumaliriza ate kati gwoyinka obadde kinaawe osooka kumaliriza ate toba nawo nnyo n'omugamba you know what nze nyinza n'okukifula ekyekwaso ne nkugamba you know what this and this and this kubanga omuntu olina omumanya ky'olya kati omugambo kati levo kwe natuuka lwakuba nti nze nakkakana okitegeera nawasa nenva kwezi naye nze edda owe natuukako ekisenga ntandise otegeera nkola bulungi akasente ntandika okwawula nti nina okulya enkoko bwe mmanjira erina obbaako oluliba liba nga ddene nga ligumu bulungi kitegeera and by the way abantu badawutinga ebintu ebyo naye biyamba for security purpose oli ne bwaba ng'akudumirako kitegeera ate omuntu muwe ku mirimu nze kyova olaba nnakwatangako neŋŋamba nabwawula ku myaka emito nga mbwawula yes nga mbwawula ate gwe tewasomerako ndowooza mu government schools nze nasomerako mu government school ngera waliwo ebiseera bituuka samuswalina kikyababiri kati twamanyanga nnyo lwaki ayisa abaana nojja n'owulira ng'abagamba oli yali mukamwe ng'abagamba sitama ndabe w'otuuse ng'olina okusitama okitegeera so nayawula mangu emanya nti kati ono nakugamba nze ekintu kyenkyasinze kuba nakivaako nti kulingiza kibi oyinza olinzigeza n'ofuna ebisiraani neva nno naye nakuvaako buvi n'ekyo kyali ekintu nenjawula ate nabuuzanga ebibuuzo nze waliwo omusajja bamuyita Kawooya omusajja oyo akyaliyo naye akyaliyo Kawooya namubuuzanga ne mugamba nga mubuuza buli kyenjagala n'akugaa kuba ye ali museegu bulungi ng'akubuulira so namanya mangu ebintu nga njawula tosobola kuva eri kati abantu bagamba mbu simanyi abantu kati ennaku zino mbw ate kati tebakyabikolera ddala babikola ate ennaku zino babikolera ddala abakyala waliwo abakyala abeerwanako Esther ebyo bintu bigoba abaami mba kuba n'abaami ab'oluboggoboge
naye osanga omwami ow'olugezigezi kati nga mirundi Shadrack baba obikola ne kujjako nga sikwagala obikola boogana nga mbikwekolera yes nkuwamu omwezi gumu gwe tofiirwa muntu sifiirwa muntu kyegambye nti omuntu mubuulire omugambe you know what nze ndifuna lino lye bazunza ng'omukka balizunza ku makubo libabula zimanyi okijjukidde ojjukidde naye kiba ekintu kyali kyokya kyokya naye alisi oba omaze by the way kankubule esa abantu abo ekintu ekyo waliwo abantu abagamba kale katulabe wesitaaza jjukira edda abazadde baalimbanga bagamba abantu bw'otabikola bwe bagamba abaana baabwe basenga be baayogeranga bw'otabikola togenda zaala kati abaana ne babikola olw'ekyo kati osobola okugwa ku mwami wo naye nga byabyaga kuba ekyamazima waliwo atabifanako abasajja bangi nga ye tabifaako yafuna muntu we n'amutegeera kati nze bwe mba nakugwako nga nakutegeera olina okuba nabyo oba olina obba nabyo bw'oba tobirina oba omala biseera ku Shadrack oba omala biseera bwe mba nkwagadde nkuteeka mu layini nyuma naawe biseera ebyeddembe biseera ebyeddembe otakula kati nkulaba okuba obufaananyi sina bufaananyi bwe nkuba mugana wange ate gwe mufo ky'obukuba nenze mbukube teri atakuba kafaananyi mukwano olaba ondaba bulabi nga ntambula sigamba gwe ngamba omukazi asobola omusajja ng'atambula awo baba nabo abakazi babikola n'amulaba n'agaha naye kati omusajja oyo agatya bwe waguba bugubi makati nze waguba ate nga it's bad okuguba enkola gy'eddemu waguba kuba naye tuba twogera wano olabira ddala ng'oli nkoko mpanga nyize nnyo like tofaayo era lwakuba ndi munnaye Katonda yakola obudde bw'ekiro nze njagala nnyo Essa nkulabeko nti kati Essa obudde bw'ekiro mbawaka ate mbera mbagamba gujjo tinakuyesa mbawaka kale so okitegedde Essa so muyige okubuulira abantu kati omuntu yenna agamba nti nava ku by'abasajja oba mpanga omuntu yenna wabiwummulamu iyo si gye twabiwummulamu twasooka naye Essa kankubuuza olinayo omwana tolina mwana kati Essa ogamba otya nti wava kuba kyova olaba nina seeka omu gwe njagala agamba omuntu agamba nti I'm seeing and contented Essa nakikugamba n'emabega nekugamba Essa naye gomanyi ku kintu kye bayita okubeera n'omuntu n'omuntu omwana era ate omwana onoomufuna nga tolina muntu onoomugja ku kiti omwana tosobola mufuna nga tolina muntu kakati obuzibu buli wabutabeera na muntu beera n'omuntu kati Essa obeerawo otya nga sina muntu nga tolina muntu nsinga kati ntambuza emyaka giri emeka siri myaka ng'ena 5 atali ku kyeyo kati gw'oli ku kyeyo olaba n'abali ku kyeyo abamu afuna yes olaba n'abali ku kyeyo abamu afuna olupiira naddala bano ba myaka 25 to 30 neze ndowooza wakintu oba tewakyemanyi naturally mwe Nakawanga aba yakuyingira nakamumanyi mwe temwagala kukkiriza Nakawanga aba yakuyingira yati oyo Nakawanga oba oyagala kwefaananyiriza musajja nedda tosobola kwefaananyiriza basajja kati kiki tosobola kwefaananyiriza basajja basajja tubawa ekitiibwa kyabwe era babeereyo gye bali tosobola kubeera basajja naye gwe omukazi ali ne mu kamera pita eyo yonna ne bagamba bannaye ekikyali ekyo bantya naye kati mwe mukikola mutya kubanga natural omuntu yakolebwa ng'olina okuliibwa mpaka ku myaka oba ng'ameka nze ndowoozaamu just wati okimanyiziza mwenze nina obuzibu mba naye mba sirina ssente sina kirala kyensobola kulowoozaako kati gwe atalina mwana mba sirina ssente singa nga yenava ku by'abasajja ng'olinayo omwana kati senga ate nga ninamu mba tesirina ssente omwate mba sirina ssente kyobala nezo ensonga sobola zikola sisobola kunyumirwa olina buvunaanyizibwa ki obukwagaza ssente obuvunaanyizibwa mbuyina kati gwe oyinza okola sibuyina naye mbuyina mbumanyiiko mmanyi ebintu by'okwasaganya
Neera Esther tebikuteeka ku pressure. Kakati ebizibu byennina bya ssente. Era nze neewe olaba abasajja balya mulema. Kati mmwe abatambula ababigula n'otambula. Era mba nina ssente. Obulamu buyinza okunyumira. Kati n'abo bayinza okunyumira. Naye nze kati nkubuulira simanyi buzibu naye oba ani yandoga banayinjagala. Toli muloge. Obwongo system wagiyingizaamu byetasobola kwetikka. Yalokinga. Kati bw'ogitikka byetalina kutikka ejaaminga kati yajaaminga. Oba okitegeera kati yajaaminga. No nkubulya esa atembeera nnyo naawe ne nkugamba amazima. Esa funayo omusajja akufumita. Kati kyogere bwe tutyo nkubuulira amazima. Fa mu kwesikiriza. Nfunayo omwami. Funayo omwami. Antwalamu. Akutwalamu weebale nnyo. Abaami weebale ate nze nkimanyi obalina bangi. Ate omugongo gutera okunnuma. Ndowooza owulira kati kasiyawo gw'onyumya. Ogenda natandika owunge. Ogenda natandika. Ojja kuwunga. Ojja kuwunga. Ojja kuwunga. Olaba namukadde bajja mu kamera alaba nennoonya. Sijja kutuukawo. Saa kutuukawo awo. Noonya. Sisaa kubulwa. Ne bannange. Kati gwe laavu oyagala ogibeeremu ng'oli wansanvu. Bagamba ate sekisi anyuma ku myaka 4. Kusingira ddala bakyala. Ku bakyala. Kati nnize egyo emyaka. Abavubuka abali abakyala abakulu abo bannange. Afunayo mukulu munno. Abakyala myaka egyo gy'ogambye tasobola kufunayo myaka. Tasobola kufuna mukulu munne. Naye ng'obulwadde omanyi nti ye buli. By the way yogera ku bulwadde Esther. Ate bannemba buli abavubuka bannange basajja bannange wulira. Esther olaba abasajja tuyina eyo enkola y'oppimisa amaaso n'ebino mbulayira. Layira mama wange okufa. No bagamba layira mama w'okufa. Omuwozesa nno mulina muloogi layira mama w'okufa. Oba toli mulwadde. Kati kankubuulire buli muntu yenna gwe basiga siriimu. Weebale nnyo. Gwoliko mulekwa. By the way Esther yogera ku eyo ensonga. Gwoliko mulekwa, gwoliko baamusiiga siriimu. Ate abantu tetuvumirira by the way bantu balina siriimu era Mungu abasaasire. Abaakirinnyamu Mungu abasaasire. Naye abatannafuna bulwadde. Baganda bange abantu aba banyirira. Abalwadde banyirira. Era lekerawo opimisa amaaso mbunja mulayiza. Ate obulala obuliwo. Obulwadde obukubafumbo bubakwata nnyo bambi. Nnyo okusinga ate ffe bwe kiri kubanga ffe kasalo waweeraliikirire nga nawe tuludde soko ayagala mujjamu abakazi kye kizibu kye mulina nti omuntu akolera buli kimu talina kusaba ate gwe n'otandika okulaga nti oyagala okole ki oba muba mwagala kwefunza simanyi Esther ng'omuwala ng'amulemerako nnyo omusajja ng'amukubira essimu ng'amugamba omanyi kati kutoppa bwawo waliwo paakingi. Emotoka yali agimanyi nga mugenda kujja nina bindika eno wansi emmotoka weeri awo genda kujja tugenda olabe ewange bwe yeebuuzanga awo omusajja oba mufumbo oba si mufumbo nga amuvuga naye omuwala mu kunyumya bino agamba okutuuka ew'omusajja teyategeera oba baayitawa yakoma okumanya nga bali ku Bombo Road. Okuddamu otegeera teyategeera nga makubo oba tagamanyi bumanya naye yagenda otegeera nga batuuse ewaka. Yali alaba naye nga tamanyi nti kati bwe mpita wano tamanyi nti twayita wano ne tutuuka wano amaka twayita mu kolido bweti ne tutuuka ku maka ng'ate baali mu mmotoka n'amutwala ewaka. Bwe yamutwala ewaka teyamukkiriza bwe yasula kuba ebyaliwo byabaawo n'amufuna. Esther omusajja yeebaka ku mukazi n'amukozesa naye ng'oli omusajja alinga ayina ekimwambadde okitegeera nga taliika kuganga sex gwakola ng'ali hard okitegeera mu mwana n'atuuka n'aleeta blood yatuuka n'akoowa n'aleeta blood ng'omusajja takoowa. Yes nga takoowa. Nga ne omugala sewo nzija musaayi. Nga takoowa.
Esther omusajja yakozesa omuwala n'obukambwe kitegeera yatandika nga bya mirembe naye ng'omukyalo otuuka n'okoowa kubanga n'anyiiga kati awo ye ate mu kukoowa ono ng'alinga ate apiikinga obupiikinzi n'anyiigira ddala n'amala omunyi n'amukozesaamu n'ajja blood naye ng'omusajja tabiwulira ntebe byonna nga kati mbu ye n'alowooza oba ono yalina bye yakozesezza era yakoowa nnyo naawo ng'ate teyakoma ku kuwunga bwe zaawera ssaawa 10 ez'okumakya nga bukya n'amussa mu mmotoka n'amuvuga n'amuleeta we yamujja n'afuna booda n'amutwala n'amugamba nja kukubira naye ng'omukazi ali bubi ng'ataddeko ejaketi akankana wa booda n'amuvuga n'amutwala mu nnyumba ye gye bamupangisiza kati nze mmanya ntya sitoola eno omuwala ebbanga lye lyonna yali amanyi omusajja apaakinga awo kweyo paakingi eri ku toopu paabu era yalowooza jjukira ku toopu paabu ekiro wapaakingawo aba booda booda nze sikola kiro ate ate ffe we tukolera wali wansiko okitegeera kati omuwala okuva olwo Esther omuwala awunya bubi awunyira ddala bubi fa ku kyolwala kuba yejjanjaba n'atege kuba yamuwa ssente ku olwo yejjanjaba nga ye neyeza obujja naye ekivundu ate ye ekivundu takiwulira okitegeera tawulira kivundu kati nze mbadde ngamba mmanya nti yajja ng'abuuza waliwo emmotoka Range Rover epaakinga wano kala black tamanyi nnamba abuuza kati akkirira agamba wabooda eyanvuga yali wano kati nze bino byenkwatira obulungi abantu nemunyonyola nga yeebisse naye ngeri omuwuli abambi awunya bubi ekitegeera bino bigamba bya ddala ng'awunya bubi kati yansanga ndi awo nga sina nnyo byenkola ninva mulansi namubuuza muwala kiki nga naaba booda bamubuuza ogenda ng'agaana kati n'ajja direct we nnali naŋŋamba gyebaliko ssebo koze kaalina bikyera naŋŋamba nina kyenkwebuuzaako nti okolera wano koze wenkolera naŋŋamba waliwo emmoloka Range Rover Sport ejja ya black naye nnyini yo apaakingamu ate emmoloka epaakingamu n'ate apaakingawo kawungeezi wali olwo ndowooza olayika yamukubiranga nga takola ki takwata n'amalesimu n'evaako kati nambuuza wali ogirabyeko nanga waliwo gayi eyanvuga yalina pikipiki nnene mmujjukira naye ngezezaako munoonya wano mubuuze kubanga ye yamukola ki yamulaba nze bwe nzija wano ngezezaako mutega naye takyakola ki simulaba takyajja naye gayi ono ye gwe baasinga okwogera naye namuga mutwala awantu be wati ne bwe wati kuba nali ndi mulwadde nga ndi bubi be baasinga okwogera n'ayogera naye naye njagala gayi yalina kyenzijukira yalina pikipiki nnene ne gayi yali munene kati kusajja ffe tulinawo gayi munene nendowooza oba yeye naye neŋŋamba omusajja oyo takola kiro ani abakola wano ekiro engezaako nnoonyeza naye nennemererwa because abantu benkola nabo abasinga tebakola kiro abasinga bannyuka kale saa nga 4 ate ono baamuleeta ssaawa 10 ne mugamba mukwano Range Rover simanyi sikigobereranga kale sijja kwawulira nti mmotoka bwezi zipaakingamu eyo paakinga ne mugamba naye n'owa booda gw'ogamba simanyi naye ky'oba okola funa obudde nga bwa kiro bw'oba mwamusanga ano ng'apaakinze kitegeeza abeerawo ki ekiro ng'awuza nga mubuuza oyina obuzibu baakubba bambi mu kigga oluganda lwe teruli nnyo nga nyinyonnyola nga ŋŋamba nga bwe nkugambye nga ŋŋamba nina obuzibu simanyi oba ngenda kufa nga bwatyo bwayogera simanyi oba omusajja alina kye yankola mwana abaana abawala mweberere ate abantu abasinga kati abavubuka
abantu kati bakola ebintu bingi okubeera okufuna ssente. Bakola ebintu bingi era by the way mukitegeere. Nga mugamba sina oli ebintu ebimu nga they are too good to be true. Ensajja soka nakuwa akakaddawo nga akamuna n'owunga noga kati wakuwayo miliyoni zo nga 5 noga omusajja ono nina omumugyamu. Naye ng'ate ku miliyoni 5 ogenda kubona anti oba tokimanyi ogobanga obugabasajja nina omumugyamu. naye era sooka olowooze nti omuntu ampe miliyoni 5 zino ddala andabye mu lunaku lumu 2 siri mwana wa nnyina kikyabala. Okitegeera Essa nga munaye omuwala nga nyinyonnyola nga ng'amaze golaba mpunya na bubi era neewunyiza okuba nga tompulidde. Kati saakimugamba saamugamba kubanga yali akaabanuka abantu bannengera omuwala nkaabira mu maaso natya n'omukwatako mumugambe nti tofaayo buli kimu kiggwa nga ngamba simanyi kyakola naye kyemmanyi era kyendowooza omusajja oyo alina kyamanyi. Naŋŋamba waliwo omukyala atunda mmere yaŋŋamba ngende nkole bwenti ne bwenti n'antwala ne batwala ssente sina kye nakola ki nafuna saatiriramu yadde sente z'abakwadde ogenda zikozesa okitegeera. So Esther bambi omuwala oyo Kiga ng'akaaba ne mugamba noonya owa booda pima obudde bwe bwamusanga wano gye kusanga kyovulaba kankube gwe ebintu paloyo alimu ebizibu ekiro alimu ebizibu naŋŋamba naŋŋamba ngenze mu bapasita buli andaba aneegobako bwegobi ne mugamba kino kitutte ebbanga ki naŋŋamba tekitutte ebbanga ziri wiikisi 3 bwe nayejjanjaba nga bwe nkugambye nawona ng'okuwona amabwa n'ebisigadde empunya bubi simanyi alina ekintu oba abanga yakiyita kirooto kibanga ekimukozesa ekireera by force mu ngeri eri ayimuka akooye. So embeera yeeyo okitegeera embeera yeeyo nti ebintu ebimu tulina okwegendereza. Omuntu ajja n'akulimba ng'alina ebigendererwa omuntu mugambe sijja kusobola. Omuntu kituufu mubambi twagala okukwana baagala okukwanibwa abakazi naye mulina okwegendereza. Kiri ku kyabulwadde tuli ku kyabulwadde obulwadde babukebeza n'omuntu akupokera ssente omusajja nasukka kwayo obukadde 2 awo noganja kujjamu ogenda omujjamu ogakola nga okuba wamujjamu wakafuira miliyoni 2. So esabi ebyo so ebintu ebitiisa ddala era abantu mwegendereze naye ebyo n'ekibireeta mbeera putulu bamwesonyiwe. Nze nalabako omuvubuka yakozesa putulu simukozesangako mutya omusigako busiiza kati kankuba ebintu ebiririyo nga tebigenda kumalako mirembe. Funa omulondo gwo gaye emmwanyi lya ku binyeebwa meketa ku kawogo ng'omaze olya ku binyeebwa oba either male muwogo naye nga ebintu ebyo bikola ebibiri lya ku mulondo then ne meketa ne ku buno obusigo bw'ensujju okitegeera yakola ku training otuya ne muko okitegeera bujjanjaba infection ojja kuwanga nga bw'oyagala okitegeera. Naye putulu mumuveeko putulu aleega putulu ayinza n'okulemaza. Nze by the way nninako mukwano gwange era ajja kukiraba era namugamba kuba yakiŋŋamba yaŋŋamba ogenda mu social media naye gwe tonjo namugamba nja kukwogera Isima era yakwogera n'erinnya Isima yakozesa putulu naye talimuddamu ate yenze simanyi oba yakozesa kuba ye yagamba ka 10 ye yagaana okuŋŋamba oba ka 10 mbu waliwo ne ka 50 buli bubiri waliwo so okuwa 50 oba 10 ye yasaba 10 yali agenda alina omuwaako nga talina kusula of which ndowooza oyo 10 tosobola mukozesa mulundi gumu. Kati munnange Isima ng'akozesa 10 oyo neyamuwa yali fala nga naye atya bwe yatya bwe yalaba jjukira putulu oyo mbw alina engeri gyaku ayinza n'okukutula omutima ekisooka mbw akuwa ebbugumu nga lingi wenna n'akuleega
notandika owulira nga tokyewulira okitegeera kati omuntu oyo wagoga oba gwoba weetegekeddwa okumira eri eddagala alina okubanga naye baaba nga naye ng'ayimiridde nga si bano abeekozaakoza kati Isimaye yafuna yeekoza zigenda owera ssaawa emyezi okumakya kuba yoli yamufuna ssaawa nga 3 omulundi ogwo gumu ng'oli asibula agenda agezaako mumulaaliranga wa ng'ate yali amanyi agenda ssula naye kati Putulu n'amuleega Isimaye agenda oyimuka kankulage yagenda ozookoka ng'atambula kano ng'ali ati nga Putulu amuleeza ali ati aiso yasirimba ojalowooza mboozi muve ku Putulu mubi Putulu ajja kuba Putula Putulu ajja kukuleetera okwebaka ku baganda bw'oba bali kumpi oba okukwata omuntu ozze emisango gyabwe andi bwakulega oba oyagala wakka ogenda kufunawa era story gye nalaba okugundi kundenna ku Salty omuvubuka endowooza oba nange nagirabako nalowooza gwe nalaba waliwo story gye twalaba emagako omukyala assa omwana w'omusajja kakati mumutaye omusajja oyo najja akola story ku Salty kanagamba anoonya abakyala kati nga bamanyi yalina amaka bamanyi abakazi kati yakozesanga abo nga agamo jangu ngajja nja bagenda omusanga nga anywedde Putulu oba tonatula nakutuulako ali wansi kwennyonnyola nga sokompeko dakika bbiri kaliwo gwe eyazze naawe obujulizi n'agamba nti omusajja era yamukubira naga jangu namugamba kati n'akotekamu transport we kati n'agendayo naye mbw aba yakatuuka wanaga soko gye nga yakatuuka tewalina bugenyi namugamba kiki oyagala maka oyagala kukwasa kati ki ekikuleese aba simanyi afulumyemu abweru awo soko komewo mbu olunaku lulamba ekyo kisukka ne ku Putulu agenda so kati Putulu abavubuka naddala nze kankube esikankubuulire bw'oba muvubuka ate n'ekirala bino bye munywa Putulu mulira Esther bino bye munywa Putulu mbukakasa tolina kyogenda kukakasa muka n'abakyala tebakyayagala bintu byatufiirako omukyala yenna ategeera tebakyayagala abantu be muba munywera Putulu kati Putulu mubalekere abavubuka bano abagenda ku bakazi ba myaka something 50 kudda waggulu okitegeera naye Putulu abantu manyi kati sibimanyi bulungi sexy osobola okusukka eddakiika emu manyi essaawa emu ng'oli ku Putulu ng'oli ku muntu 1 hour anti kati awo oba oyonoona bwonoonyi eddakiika 10 sexy anyuma 30 at least kali first half netwala 30 nkubuulira muzaako according kwata ino 30 waliwo abalala jjo gamba nti 20 15 by the way sex dependingira nnyo ku bbanga kiri oluddi omukola osobola okubanga oluddewo nnyo naddala ku basajja tujja kufa ate kati gwe ese oyinza kale okukisinziira era ne bw'obadde ku sex kati kankubuulire kisinziira n'amawanga kati tulina amawanga gaffe bano abeenu bamuna oyo muna nga yamaze njogera ku sayidi yaabwe ey'abakyala muna nga yamaze ebbanga kati gwe nga lyomaze awo oba olina okwesiba bbiri mukwano waawe bo babalala n'okuluma baluma naye nga tuzze mu bino ebyanno mu biki omuntu osobola kuba ku musajja bw'aba amaze ebbanga kati nga lya mwaka myezi awo n'eddakiika 15 zisobola omulema okitegeera zisobola omulema because omugongo guba gujjudde nga ddala kituufu amaze ebbanga ate bwe kidda ku bakyala era abakyala mmwe nnyo si nnyo nti omukyala osobola okwagala n'oyagala naye ate osobola okwegatta for the first half n'owezibwa ddakiika 15 n'obeera okke okuba oyanguwa mangu enjawulo y'abakyala nti oyanguwa mangu okukola ki okwagala ekitegeera nga wayiseewo oba ddakiika nga ziizo noddamu n'oyagala
kitegeera so kati kikidipendinga nekikyentegeza mu kyo nti abasajja oba abavubuka tuyige toyina kyogenda kukakasa kola sex yes yes abantu bo bamanyi nti okubeera ali n'amaanyi n'okulwawo ennyo okukola sex ali perfect no ate bitutiisa bibatiisa nti omujjukira aba akupika nze kyemmanyi kati okuba kakupika amaanyi nga mangi abakyala tebakyagala bafiirako okitegeera yes waliwo n'abakyala agenda n'akola ka sex nga kali simple atikule amale akite tayagala byamufiirako ebyo kisinzira na muntu kigwoli naye so putulu mumulekera abantu abo abalumba abo abantu ab'amaanyi naye omuntu ali nomo ku nomo no need to take putulu simanya putulu simanya kikumi omuntu ne bwoba oyagala musasuza byewamusasuza togenda bimusasuza kubanga omukazi ne bwomukozesa putulu okujjawo ng'oliko omuzimu naye ng'okozesa putulu era omukazi ajja kuvaayo ng'atambula nga bw'abadde atambula bwe kiri toyina kyogenda kumukakasa ate ye omukazi asobola okukakasa twali tusobola okumanya ku ntambula y'omuntu senga tulabisa abantu ku makya webale nnyo okitegeera ate nze banaye esi singa nali nkyali mu mbeera ezikwana era kano nkawa abantu mwenna abakyakwana ng'omukazi akuggyako ssente omuteekamu mwebeereremu kati ebintu bikyuse omukazi bw'omuteekamu ssente nakigamba ne luli gwoba weesanyusa bw'asalawo nti akuwe nti olw'okuba omutaddemu nnyo ssente kola ka sex nga kakwesanyusa totunka naawe olwanaawe omutuuse nkivumirira omuntu olina otutuusa munno naye bw'aba akulidde nnyo wesanyuka gwe muleke mu bbanga nti wamuwadde ssente oba omuwa ssente muleke mu bbanga okugyako ng'omuntu omwagala ng'oyagala musimbe abe wasimba awo niwe weegaganula okitegeera naye ebintu by'okunywa putulu tubireke tubyesonyiwe tebirina makulu tebirina ogenda kulwala abavubuka abato ogenda kuweza emyaka wallahi nga tokyasobola kuwanga nga tosobola jjukira putulu bagamba omunyoyi bw'obeera used ku ye otuuka nga tokyasobola kubeerawo nga tomunywedde nga tomumize nga tolina kyosobola kukola okitegeera lutu bbiri zimala omuntu timuyingidde obuliri nti infact neemu muyingidde obuliri mukoze sex mwebake oba omuzuukire naye mumutunka tetukyattunka kati tutunkana ssente kitegeera sex yesu waali naye so oli ali adi abakazi eyo baavaayo abakazi kati bali apuli teyagala kasikisika nga kali izi okitegeera nga kali izi naye nga kalina amakulu so ono ow'okufiirako musuula olubege eyo putulu tereka okuba nga esuula n'ennamuna olubege kuba gaba maanyi so byebyo so olubege luyinza okugwa n'omumwa nga woogulaawo weeguta netwe ensonga nnya lwaki oyingira Christmas no festive season nga kapeti yeewunya kapeti yeewunya entebe ziwunya ebiyenje bikuwalamba otambula biri n'obeera musajja wenna wabunaanyizibwa wambadde ate akasente kyemmanyi temubajjako kasente kangi okufuuyira anti kati olaba abantu bakyali nnyo eri loko ne bafuuyira omanyi oba ofuuyira ebintu ebyo you make sure nti wonna sikufuuyirako paati ena ate eri n'ogireka bijja kuvayo bidde eno kati wafuuyira wonna bidduka ekibaawo ne bidde furniture ntebe everything so fumigation ebintu ng'ebyo cleaning your carpets cleaning your sofas cleaning your homes babeekwate yes twekwate bwekwasi post construction mugenda kuyingira kati nyumba zammwe seminti edda wayingiranga ennyumba nga wakwata seminti alowooza seminti tavaawo mpulira olina amabala ku tiles oza bivaawo byonna mukwano okitegedde so esi home solutions wetuli okubeera nga tusorting out we clean and we beautify homes however tulina ne products ezicleaninga products ezirongoosa tile cleaner toilet cleaners leather creams as long as biyonja ebiwowe kugamba ebintu kugamba nga oyagala okubeera mu nnyumba nga wali comfortable tukubire muva kubiri nti olina kukozesa sabbuni wa bbulu no. You need a beautiful space, a very comfortable space to stay,
to live obere nga weeyagala kitegeera. So SE Home Solutions wetuwa kubanga tukusortinga out osobola building company abazimbi abakyasinze mu ggwanga lino olina miliyoni zo 2 olina ettaka otandika okuzimba n'osobola building company tolinda sente ozikuŋŋaanya omulundi ogumu oba ofuna 5 ng'ofuna omulwadde kyokka ate weziba teziriwo osobola okufuna omulwadde era ne bitambula ate era osobola n'obutafuna kizibu. So meaning wotereka ennyo ssente oyinza obutakola ki oyinza obutazimba. So with osobola building company awajjira oli bweru oli mu ggwanga enamba eri awo osobola mukubireko buli kimu kijja kuba kiggwa ate kafulu mukola deliveries tuli naye wano. Shadrack Tamale bannange yongera obbasaba bannayuganda n'abantu mwenna abali ebweru ayagala omuntu ow'okutuma mu bwangu olina akantu koyagala kaweereza muntu wo olina ebintu ebyagala okukupikingira somewhere bigende somewhere wendi olina ebintu byagala bisindika oba ku baasi oba wa nze wendi tusobola okukwatagana ebintu ebyo bikutuukako bulungi era bwe biba bya risiiti bwe biba byakusindika wala oba mbalala oba wa byakuwa baasi details zonna nziina era mmanyi nti kino kiba kigenda wano nina kukozesa kino motoka bweti oba bino bya wano Kampala oba oli bweru ngagala kumpeereza kintu oba kuŋŋa nti genda opikinga ekintu bwe kiti kigende ewoono nze wendi kya Shadrack nkola era tusobola okukwatagana ompayo akasente ka transport just ebintu ebyo ne bituukawo ebiri osobola okunkubirako ku 0777 129 580 eyo eri ku WhatsApp then osobola okunkubirako ku Airtel 075 466 58 94 onkubirako ne tukola bw'oba oyinamu omanyi kubanga omuntu okumwesiga nga tomumanyi osobola okukwatagana n'omukyalo ono ebintu byosinga biba binamu asobola okundikomentinga ku bintu byonna ate n'ebyange yabikola delivery okitegeera sobola okukwatagana okitegeera n'agireeta kyekyo ne bwe ziba ssente omuntu asobola okweraliga nagamba kubanga okusindika miliyoni 2 ate oba basala mmeka simanyi osobola okuŋŋa nti Shadrack okitegeera so kati osobola okugamba nti ssente zange zivanga bugoloobi ziddawa nti kale kamukwatira akanaana nkamuwe zituuka by the way abantu mmwe temutya nti nze amazima gange ye capital wange so sobola okukwatagana ne tukola. So tubaagala nnyo, thank you so much. Mwebale kwekumira ku mukutu guno. Please subscribe to this channel, liking, commenting. Tubaagaliza akalulu akalungi guys. Naffe kati era tuli busy. Kati olumu tukola omudde tutakola. Tubaagaliza akalulu. Twagala tulonde bulungi ate era tubeere bantu abaagala enkyukakyuka n'abaagala ensi yaffe. So we love you all. Thank you so much. Kyekyo. Me next time, bye. Katukole? Kalango. Kati yagala nda kwogera ku St. Anne oba ekagwe mbankola kubanga banna